Abantu bakedde ku kooti ekiro okuwulira omusango gw'abawala abalabikira ku mukito emigattabantu nga baliko munnaabwe gwe bakuba nga bamulumiriza okwagala omulenzi wa munne. Omusango guno gubadde mu maaso g'omulamuzi Rose Nsenge owa kkooti ya Kira nga munnamateeka w'oludda olwabi yabadde Hilary Nahabwe ate Kate Basuuta yabadde omuwaabi wa gavumenti. Kkooti esomedde Queen Kafuta nga munnansi wa Tanzania emisango gy'okutulugunya Politi Nicole nga gino gyaddizibwa mu bitundu by'Ensasa Kira municipality nga ali ne bannaabalala abatannaba kukwatibwa. Queen Kafuta wakati mu mazzi gakkiriza emisango gino n'asaba kkooti emuddiremu kubanga ebikola bino yabikola lwa butamanya. Ono ategeeza kkooti nga bwakyali omuyizi ng'agenda kutula siniya ey'omukaaga omwaka guno era nga omulundi gwe ogusoose okuzza omusango. Omulamuzi amubuuzizza ekibonerezo ky'abamuwa okusinziira ku nene w'omusango. Kafuta n'amutegeeza nga bw'ali omwetegefu okuyonja kkooti ebbanga lyonna ly'anaaba asazeewo. Omulamuzi asabye omuwaabi wa gavumenti okutangaza kkooti ku bikwata ku kibonerezo ekiweebwa omuntu abazizza omusango guno, n'amutegeeza ti ssemateeka alagira okusibwa amayisa. Wano omulamuzi abuuzizza omuwaabi w'omusango guno okubaako ky'ayanukula ku kusaba kw'omusibe kyokka. Ono abadde talabikako, nnyina n'ategeeza nga bw'abadde akyali mu kkubo. Bw'etyo kkooti n'eyimirizibwa okumala ebbanga lya ddakiika 20. Oluvannyuma Politi Nicole aleeteddwa mu kkooti Queen Kafuta n'amwetondera n'amujjukiza ebyo byonna bye bazze bayitamu n'amusaba amuddiremu. Omulamuzi azzeemu n'ayimiriza kkooti okugenda awulira endowooza ya Politi Nicole ku kwetonda kwa Queen Kafuta olw'okubanga akyali mwana muto. Oluvannyuma bakomyewo nga Politi Nicole akaaba. Omulamuzi atuuzizza kkooti ng'asoose kuwumbawumba okusaba kwa Kafuta okw'okwagala okufuna ekibonerezo ekisaamusaamu kw'ossa Politi Nicole okusaba kkooti esibe Kafuta emyaka 5. She looked at you and she told you that it was not the first time you've been fighting for men. And it's not the first time that you've been calling her, pouring on her alcohol, insulting her. When you asked her to forgive you, she said that option was out. She doesn't want to forgive you. And she prayed that court sentences you to 5 years in prison. Omulamuzi ategeeza ng'eggwanga bwe litayinza kutunula butunuzi ng'abaana abato beenyigira mu bikolwa by'okulwanagana nga bakyali, bw'ati n'asalira Kafuta ekibonerezo kya myaka 3 mu kkomera abeere ekyokulabirako eri abalala. Just made 18, fighting with another of 14 over a month. We cannot encourage this in our society. Tuli bamativu nnyo nti punishment ene muwerebwa nsaamusaamu ate ng'esobola okukola byonna editaalinga public oli abadde agenda kikola tajja kikola ate era obudde ebbanga tono ajja kuba asobola okuvaayo adde yasome kubanga naye akyalina future y'okulivinga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.